Iru. Muganda oswaza omumanyi. Mumanyi. Akumanyi. Amanyi. Lwaki muvaayo lwaki mumweko okukola? Ati yakulira timu kuza familia yakaffe. Akakundi kaabwe kava ku kyokwatagana bano abana. Was it by coincidence oba njagala kumanya partners ki bakwatagana batya bano abana kuba mama baje. Ati omubbi akolana na mubbi na mwana. Kye kivunaanyo omukyalo ono. Kwesa musonza family. Mutene ozimukwatirako. Akola kikyama okujja okuyambako okuzza ebi. Talina byayambako. Mumulire kujja mu mbuto za kitaffe. Buyali amwagala. Setonga ebintu bigenda kumpewo. Bigende. Chama za soso kyogera. Ensi yonna ekimanyi. Nalabye nono manager. Nada ukitafu na mwaliza mu yafasirimu. Yali badde mange. Nga mukafere mu. Tugende mpola Sentongo. Mu bulamu omugezi nga akyali mulamu. Omukyalo ojjukira ekifaananyi kye kyonna somewhere. Kijjukira. Era ngumita mama. Yali muganzi wa kitaffe. Kyali mfudde mama tejete yakikula yazaala. Ana muganda omwana w'insuwa mu muganda wange. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo. Gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much benyo kubeera ngolaba ali ku Ebron Media ali ku mukutu gonna gwoliko ngo ogubira story ino. Nkwebaza akensuso. Thank you so much. Onaku lwaleero mukwongera okusima story yo mugenzi omugenzi Kafeero. Abantu bangi batubuuliza Focus lwaki mututa oba mwagala tutamya Kafeero. Amawulire galiwo ku ekyo ekiba kigenda maaso mu ggwanga n'okwongera okukisima okukituuka ebuzibu. Onaku lwaleero negatiddwako omwami oba omuvubuka omwana w'omugenzi bamuyita Sentongo era agenda kubatubuulira history oba gyenvudde wewe lwaki tanalabikako mu kamera era aŋŋambye off camera nti yagenda mu DNA. Lwaki teyagenda mu DNA ate nga yengeri yokka gye yali asobola okutegeera waddala kitaawe yamuzaala. Agenda kuwa ensonga ze ez'enjawulo era naawe otegere ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ebya ddala eby'omugenzi Kafeero. Bangi mubiwulidde, bingi ebibalumya omutwe, bingi ebitategerekeka, naye nkakasa tunava mu interview eno ojja kubaako naayo kyopiikinzeemu naddala ttiimu y'abaana abaasosolwa oba abaaboolebwa DNA n'abaana abana abaasalwawo DNA. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja kansabe interview yaffe eno tutandike. Sebo nsaba ekisookera ddala weeyanjulira abantu. Mbalamusizza mmwe alaba enkutu gino amannya n'eddoboozi. Nze Sentongo Kafeero Junior. Sentongo Kafeero Junior. Junior bamuzaala wa? Junior bamuzaala Maganjo. Maganjo. Sebo. Mama wo ali? Mama yafa. Mama yafa. Sentongo ozaalibwa ddi? Banzaala 99 n'emyaka 27. Myaka 27. Mama wo yakulagako ku Kafeero nga mulamu wamusinkanako mulamu? Nga nkyali mwana mutono nasinkanako ku taata kuba yajjanga ewaka. Yajjanga ewaka e Maganjo. Bino ebya DNA ebibaddewo. Sebo. N'ebikyagenda mu maaso. Waliwo ttiimu esosoddwa oba ttiimu etasosoddwa. Igwe Sentongo ogwa ku ttiimu ki era lwaki ongambye toyagala kulaga Facebook? Ngwa ku ttiimu esosolwa
cause sigwe gusisokola DNA into twaza kukema begaawo nagenda okulaba nga amakubo egalimu simalamba okufu bulungi nga galimu interest z'abantu abamu ekiŋŋaana obudde buno oyinza okuvaayo ku kamera oba okwewala ebintu ebyo ndi musajja akolera ekitongole ekimu nga kyamaanyi nagamba olw'okuba safety yange n'okusavinga omulimu gwange ebyo kambyesonyiwa bigendamu kuba birimu kamera nnyingi nabiyinza okuteeka omulimu gwange nga tyabaga kuba ekitongole kyenkolera company international world nogamba ko byesonyiwe nengenza okulaba obulimba bususse mu bintu bino n'okweyagaliza ne interest ez'abantu abamu ebigenda maaso mu mawulire ogenza okulira nga bikusima bisusse ate nga nze mbadde mbifowinga bulungi ne waliwo side enyigirizibwa. Mama wo yabazaala meka abakafeero? Abakafeero ndi omu. Oli omu? Gwe mukulu oba olinayo bakulu bo bato? Ninayo abakulu bange ninayo n'abato bange ne si bakafeero. Wali waabo wa wakati? Ne si bakafeero. Omugenzi bwe yali afa oba bwe yafa mama wo akimanya bakutwala mu kuziika wagenda okuziika? Era mukuziika twaliyo n'okodde ne mwana muto. Mama wo yakutwala ne mugenda ne muziika. Babanjulako keeri ab'ekika oba Muzeyina nga wamulabako? N'olume twalwabya. Eteza gwe okkiriza omusika nanganga gwe yabawa? Butereevu. Martin Kafeero. Butereevu. N'olwokuba bano balina ebigendererwa batunda ebintu bya taata ate abamu ababigula ogeza ennyumba eno y'omu kibuga balinako ebintu bingi byebataddeko betazisobola kukkiriza budde buno kuluzinga singa DNA ezavaayo nga zongeddeku ku baana basukka abana bulijjo nga bulijjo ezikola. Ettaka eryo baalikulaakulanya oli nga kiyinza omuleeterera okugulirira n'alemwa okufiirwa emmaali ye okuseevinga obudde buno kwazi wentunula wali wantu obudde buno kazi okwata akomikamu plus omuntu okuseevinga ebyobugagga bye bikwata akawumbi kisobola tekiremereza kukulira abantu abamu bo olw'ebigendererwa bye. Ebitono lwaki mugamba okugulira nga ate minisita yabagambira odde wano? Ekisooka minisita mbimugjamu mbyokugulirira esentongo njaga tugende mpola. Abantu aba influence nga DNA ey'okubiri mulimu taata wammwe Nende, mulimu Mugerwa Joseph taata wammwe, mulimu Nantongo mama wammwe senga wammwe, mulimu begatibwako minisita Balamu era tiimu y'abano abaana abaali basooka okonfamingibwa baali babiri bbali. Bisirikirwa yali bbali. Lwaki mugamba nti waliwo akakwate okuloba ekkobaani erigulira DNA era lupol eddibu livaawa? Olw'ensonga lwaki babiri bbali bakimanyako singa DNA ezivaayo nga zigaseko abaana abalala ne baali badde babiri. Abaana baliddukidde mu kooti ne beekubira enduulu abagula ebintu babigula mu bukyamu. Bebongedde ku baana singa bali bavuddeyo. Kuba akakundi ak'abantu abana kasanyizaawo ebintu bya kitaffe. Pozi si kitaffe si taata wange. Kasanyizaawo ebintu bya Kafeero. Kuwaffe ebidimu. Tokyamwita taata kati. Jene zaatusuula. Zinakola bbiri. Ezitali nnyo mawulire. Ne minisita saagikola. Pazi namanya ebigenda okuvaayo. Lwaki bakalambira nga tetukola DNA nga batya ebintu bingide mu minisita amazima gayenza okuzuuka ameekusiki. Sentongo ate era yajja mu minisita akibaddemu. Lwaki era mu kusooka teyakiri mu DNA ezasooka eno yagiyingiramu abatya amazima gasobola okuzuuka era minisita bino ebintu then why are you doubting it? Lwaki mugibuusabuusa nga ate minisita agirimu laboratories za government mulimu poliisi? Ndowooza muti ebitongole ebyandibadde byesigibwa wano e Uganda
obutabeera nga bafeekinga olwa interest obutono kuba bonna ebitongole birina ssente. So presenter okimanyi wano Uganda everything can possible. Kuba olwine ngena ate nenkusiba okikiriza tokikkiriza akusiza omuga kuyo gokutte abapolisi bantu abasawo bantu tukkiriza Ghana abapolisi ba Uganda basinga ennamu eri mu mbeera mbi. Dipisa amasente zasasulwa mu mazima matuufu dipisa swintwalo nkaaga afusuwa emitwalo nkaaga ngambala wamutire ukadde bibiri ku meza olwadde badde bakyuse desserts. So awo ne mukubamu ebituli minisita tabiriimu kwaye minisita alina ssente ze tole ssente zasula muwa niwe tanafuka minisita balamu ebbanga lyatekedde ebivulu ageza okujja mu minisita alina ssente ze tole ssente ze zamukopazetinga okukyusa desserts ne bano abali wansi. Dokita omanyi dokita asasula akadde kamu omwezi naye baliyo nabasasulwa 5-6 abebyo ebitongole ebinene kale asasula obukadde 5 omwaka ze sente mmeka? Bukadde 5 butavinge miliyoni 6 kudda wamu miliyoni 6 omusajja akulette obukadde 3 hands down si mwaka mulamba osolo zigana zote ziweze newakuletera 10 newakuletera 5 kati zobaye nze result nzidautinga 100% zalimu okugulirira. Ssentongo tugende mpola bwenkanya kibwe mwagala bwenkanya obadde mwali mwagala ekole bwetya mmwe okufuna obwenkanya bwe mwagala obudde buno Uganda unatetetea dineza ka president asoka kufunika mu mazima kisoboka kwagene kumulubale kwa waliwo abaziriye amabega bayitirivu abasuka ku baana okugeza ukiro kumanya waliwo abaziri emabega abamu bagula ku byobugagga babigula laisi obudde babiguliramu obudde buno ifo birimu byakulakulana okimanyi muganda wange ettaka wano e Uganda oba mu Buganda oguletako obudde buno miliyoni 5 nowetawo omwaka gumu abakwa miliyoni 10 likula ku speed jitango yagula wano ku Ntebe Road. Bona Ssentongo njagala simanyi nina ebivange ebinyumya omutwe wabye byeneebuuza muli mutwe nenjagala amanye omukyala gweta Bisikiro mumanyi ate yantama koyo mwikubada bakanaluzaala bazi n'ensonga tiyazaala yesi mu family tiyazaalamu ne kati ensonga za family zingina mu ludda talina mu mwana yali yamutugatako yafa ne yesi mu nsonga ali katimu akakumbi akabbi si mamawo si mamawo mange manje na muzika ne batoba mange bamanyi ne bakulu bamange bamanyi yali badde mange nga mukafere tugende mpola Ssentongo mu bulamu omugezi nga akyali mulamu omukyalo ojjukira ekifaananyi kye kyonna somewhere nkijjukira era ngumita maama yali muganzi wa kitaffe kyali mfudde maama teyakikula yazaala alina muganda wange naye teyazaala naye ate akigambibwambu be bakyala abaganza balinga ku lusegere lwa taata wammwe n'okumufunisa ssente laavu eziba abasajja omusajja alekawo omukazi w'enzalo 5 n'agenda n'omuze osangulu watalina mu mwana kyekivunaanya omukyalo ono kwesa mu nsonga za famire mutene ozimukwatirako akola kikyamu okujja okuyambako okuzza talina byayambako mumulire kujja mu mbuto za kitaffe bwe yali amwagala. Ssentongo ebintu bigenda kumpewo bigende kyamaze asoso kyogera ensi yonna ekimanyi nalabye noono nada ku kitaffe n'amuwaliza mu yafa siriimu
ku bakazi b'abaana bebe yaleka kakafeero mbulira omulwadde wa siriimu kitafu yali mwenzi kwayo tiza bakazi bangi mpayo omukazi wo mwalina siriimu kyama oyamala okuwala tiyaddamu beegattako ye yali nfanfeewe kabiyita okulusegere ye nga mulamu bagamba olwadde wa siriimu nawe omufuna bw'okozesa engeri ez'enjawulo oyinza obutamufuna kyazigamba atukakasa bakozesa kondomu bategera mu kafeero mulwadde ave mu nsonga z'akafeero azekera abaana tizinga zimukwatirako ate oyinza obutavaayo okunoonyereza nnyo naye nabaddeko ne dokita I think yesterday but one nya dokita yonna ne bamuyita Tony natugaa kisoboka omuntu okubeera nga okozesa nnyo omwenge muzeeyi w'omujjukira nti yali akozesa omwenge yali mutamiivu okimanyiko nti omuntu wokozesa ennyo omwenge excessively gusobola okunafuya sisitiimu yo n'otaddamu kuzaala disitulikiti yamala kafeero emyaka emeka simanyi naye kyemmanyi bakwatagana mu gya 9 kansuubire nze kambala ebale kuba nali muto ayinza okuba naemala n'emyaka 17 simanyi amugesing amwasuming abaffe kafeero mwemwere ebbanga yeteyaza ku baana walala busisimu zaali zaafa okuleka bali abasooka baana abaddako bonna anti system yali emaze okubeera nga bisirikirwa yeegatta n'akakutimu enzivi abafere amanze ebibogogo byakafeero muganda oswaza omumanyi mumanyi akumanyi amanyi lwaki muvaayo lwaki mumweka okukola anti yakulira timu okuza famire yakafeero akakundi kaabwe kava ku kyokukwatagana bano abana was it by coincidence oba njagala kumanya partners ki bakwatagana batya bano abana kuba bamama anti omubbi akwalwana na mubbi twalinga timu tutotunda tuna bintu bya taata tuleko omuliro gwa taata ko budde no waligambi tutulwana bya bugagga budde bino tokyali bya bugagga tutulwanira famu twekoledde muka jinzo vugo girabye famu twekoledde abamu tuli bubi abaana abamu babeera Bungereza babeera South Africa nalabyeko nani Eric Katumba yagamba mama wali Bungereza wali omulala yavuddeyo mu Nigeria no mu Egypt naye atambula ku social media okwo abaana bali obubibi batono abamu tuli bulungi twaligambi tuwane bya bugagga naye fa ekituluma obudde buno tulittayo musaayi gwa kati nze nganze nakwetandika nganze nina kuzaala nnyo nenzala abaana babatuka 10+ nengunja w'ekika kyange kinako buvo na buddo Kafeero Junior igwe ne timu eno gye bagamba ebooleddwa temulinawo nteekateeka yesu omusayi gwatubodde DNA yatubodde temusobola kukolawo nteekateeka mwenga mwegamba kati ffe bwe baabodde katugayika nti bakafeero 2 ne mukola nteekateeka ebyekolera ekyammwe ne mubeera nga ne mutambuza obulamu bwammwe nga mmwe ekyo kisobola okukolebwa ne sawa ya leero adi ne wezafulumya z'abaana abana nemukera n'umukolo ekikali mwita kafeero babaana bashuwinga mateeka gabakwata kweta kimutali naye ate kati gwe Ssentongo Kafeero ni wali ono omulala gwe bayita Mugerwa wali omulala bayita Martin Kafeero biki kitegeeza ekika kya Kafeero oba Kafeero ekika ky'enkima kigazi kati mukitwale tumuyinayo Kafeero wammwe kali si muyimbi obudde buno nofuwayo omuntu olwa national ID jenina Kafeero Junior Ssentongo jukira mukujuza ndaga muntu taatawo abaako mamawo abaako bajijabo abaako nadeko Kafeero Paulo ikitange obudde buno musayi gwansudde ebinjogerwako mu mateeka ga Uganda si kyali era bisazibwamu academics jisobola okusazibwamu niba passport niba national ID
Paul Kafiro wabasi yakuzaala byonna naddala properties za government passport ne national ID academic zino tasazibwamu zena nyozigera kunyo mabega uti zaage nagoba bagitaffe nezibi zibugenda kubajjajjabo ensibuko josibukamu osogera ne ku internet affaire ngozo kuna passport ne bakugamba litambula ng'omuganda wotambula nozenga ne wakuma passport kati nze lunyiri kirwenvamu issue ya mweri kikati osawa zino kiki kye mwagala twali twagala kika butabuulibwa ulira kimaze okugaana nga bwe kibadde what is next era mmwe kati nga mmwe kiki what is the way forward anti zo obudde buno nkugamba ze natandise ekika ekyange kozi siri bubi natandise ekika ekyange byakafeero bitadde kimenyamu sina sister singa w'abaana bange sina anko wamwite batata bato sibayina lwaki mugende wananganga jajja wammwe wajjajjawo tebabangako wammwe naye wabanga wano mu Buganda jjajjawo tebangako wammwe ewamwe wataatawo naye jajjawo wabangaoli muzzukulu waba waggwe abantu batambuza propaganda lwayiri batuziga kyanaganga po nga si gye bamuziika anti bafuna obutakkanya mu bulamu tujjukire nti oyo yalinga jjajja taata yagenda okufa ngaakamasi mwana we nga bafunyemukko obutakkanya kata tugamba abazzukulu tugendeyo olaba kiba kigatta naye kate mu dna madde mugirondola eno esembi wadde gweso gye baddeemu naye famire ya Nanganga ate yekibaddemu kitegeeza eri wamu nammwe anti ekibababesezaamu busawo ya leero taatawo nakeera nagamba tuli mwana wange bano abaana oba okuze nabo kkiriza gaana tusobola okugenda kumaca niwawukana nabo babanga baganda bo omaga nti mbaddemu nabaana abo babanga baganda bo era noba ofudde baba okumakuma abaana bo kuba kalandize mwenna mubadde mweraba kyoba nende abadde nnyo mu nsonga zino bano abasigadde bano abana saazo mubatwalanga ki babbi bakondo bafere bakumpanya nibyonna baali bikoze ekyobusika wakimanyako kitya okubeera omusika omutuufu ku Simon Peters ne Martin Kafeero anti tata yafu talaamye bukkiriza gaana ate narrative egamba nti yali asazeewo omusika waabeere Simon Peter ekyo wakimanya omuntu asobola okuteeka propaganda ekintu ekitaliko wino omuntu asobola okuteeka propaganda bw'omugengeza wadde afa n'agamba guli abansikira olwokuba balina interest zaabwe neffe ng'abaana baze ntwala onamu netugamba olw'okusinziira enneeyisa yaffe ngeri esobola otuliidinga era bada tuliidinze bulungi naye entabo yonna ejjudde mu byanfuna Swazi n'akatiimu ke kuteekanga bivulu ne bafuna mukulu gwe yali taata waffe nagubwa n'abaana banna nze tebyali nnumye naye waliwo baganda bange abali obubi nga nokufuna kokolegasi ya taata waabwe kifulaba era entabo yavudde ogenda mu dini ezino ogenda balamu nga Swazi n'ekivulu kyategeka eva agamba kuzimba ate zimba mpaka ddi alizimba mpaka ddi yeyala olumukubamuko nafuna abapromota be tomumanyi Kafeero yali mugenzi mu bantu nebudde ono omugenzi nga tuwumba story eno Ssentongo olina mikwano gya taatawo nfanfe gy'omanyi sigiina njira online egyeyita kisamanyi oba gyali mikwano gikwanze nali mwana muto
Omusanga beta Mzee Kagato mu mulako online Kizito ani Salongo yali manager omulaba ku mitimbagano ono wa Malibu omulaba ku mitimbagano physically sina bimmanyi bonna abayita mukwano gya Kafeero omuntu omugwe gummanyi ate ne mumanyide kifo mu kitabo kya Muyimbi anansonyoka bakamutuuseko omuteka mu interview eno nesimulumba nisa semakula weka gummanyi ate naye mumanyide mu kitabo kya Buyimbi papaze kubantu ogenda yonende lwaki temufunayo kale kwayo kale nimugaba misa kikale tukule imbere tufune obwenkanya bwaffe ensonga meeting zatuwanga obudde n'ebudde nebigaana naye nga yonna ku ubiva byanfuna kiwali kirala kiyuza famire ya Kafeero tebakulya ekinusu akagurupu k'abantu abana ku byenfuna kagenda wala nagezaako bannange kubagamba bannange naffe bano abaana tubalekere ekivulu abatalina nnyo obusobozi tubatandikira obubizinesi obutonotono ng'ono mukulu wange ne kagurupu ke akuna bisirikirwa nga bwekagenda akagurupu abaga gezaako okitegeke notana okitambuza polisi ekuma olukusa akusinga amanya akubya gwokutte so sawa zino mulimu kuwunuuna ng'empuŋŋina amalungu temulina bubudamu tetulina buvuna buddo so bino byonna nga bitambula minisita biyingidde mu biganyi bamikwano gye bayingidde mu biganyi justice avaludda wera kyekiyinza okukolebwa gwe nga gwe kyolaba singa wabaawo okwengeri yonna nkola kyeyinza okukolebwa saa zino okuzza oba okuluŋŋamya ebintu bino biterere ebintu bino ngejja bayinamu minisita ziginamu kupira omulamu gutakungula ekyava mu DNA z'abaana bana sifayini naye atuuze abaana bano abasigadde ng'omuntu omukulu oba ttaka eryasigalawo galiika 20+ agatakyawera budde buno baliwo abana badini wezasalawo ekigwe minisita alina obusobozi obuyinfluwinga gavumenti nozibayiika 3 yonna weziri alegulye bano abaana abazimbireko akayumba obudde buno olwo sisita wange abadde abeera mu nnyumba eyo ye Stella Nantongo obudde buno bwamugwa mu nnyumba era bamugobaganya tena watandikira ate nga gavumenti kigatako okukuma abantu n'ebingeri bana minisitule enamba ekola ku ekyo yaddukira abantu South Africa ne banonna nono agenda fuka momboze mu ggwanga lye si buli omuntu mwana Kafeero ali bulungi kwa bulikane dajaja kukubiranga baba muganda wange tufa bali obulungi omuyambe tufa mtu tuyibasajja omanye byekisajja kozi kati mchala wa semanya agenda na kunsonyiwa twangina tuye mizeje modestaina pani n'okwekolera ekika n'okubona enkola ekika ekyange nganze weekolera omukulu ogwo nekolera omukulu gwange nani mutegateka gulayo kataka mu kyalo kyonna nzimba akayumba ngamba baana bange n'abazzukulu abava mu lunyiro lwange wano omusibuka ife basentongo basenga bammwe be bano abaana abazaalibwa mu maama wange nekwali tutugatta taata bagenda okufuka basenga abaana bange batata bato ninze ebya Kafeero ddala bulabye
nekibadde kinnumiriza nga siwaniza okutuuka kuva mawulire nga sizogeddeeko ebirimu ebirumira. Producer asooka ombuulira awo tuli kitya. Tetuyinza kusuka wano omwami bamuyita Ssentongo bw'obadde owulira mu ddoboozi yaganye okujja ofeesi ye olw'ebyawo okwerinda eri obutayagala nnyo ku muntu ataganya ku mirimu gye n'okubeera nga musonga mu gy'atambulira naye nga bw'osobola omulabako ekifaananyi ky'akafeero kivaayo simanyi oba obulevu bwali mu DNA osobola okulaba nga akafeero anti bagamba ekiteeza tekyala naye babagamba baba batega olubbo olubbobbo osobola okutega olubbobbo naye n'ebikola n'obitega obubbobbo. Siyinza kusukka wano munzikirize tujja kuddingana mu show ezijja mu maaso awo nga tunoonya amazima n'obwenkanya wamu ne bwino ku bikwatagana ku mugenzi Paul Kafeero era nga Focus TV tujja kuleetera abantu bangi nnyo tutatufunye akaseera ntufuna n'omukyala gwe bayita Josephine Nabitaka naye nja mubatire wano atubuulire kuba oyo ye first born yali muganzi nnyo eri Kafeero era story ye naye tugirindiridde tuva ku Focus TV tusinkane mu video ezijja mu maaso awo. For now, bye-bye. Subscribing to Focus TV. Bingi.